Tosubwe ekiddako ku Ace Media UG. Then eriyo abakyala ng'omwa gwana bana mugazi. Nga mugazi nnyo. Eriyo kati nga bano bakugamba abalina kansa. Waliwo betusalako wano. Ne tusala wano akanyama kano nga twagala kansa agende mu bifo birala. Nawe tosukirizibwa kakozesa. Then eriyo obulwadde bwe tuyita cervical erosion. Kati obwo obulwadde era bujja wano lwandwadde ez'obukaba manyi abakyala twagala kwejjanjabisa ndwadde za bukaba nnyo. Kati ziri ekifo kino. Waliwo abagambe katuuka ku mutima. Kati akantu kano kyovula bankaleese. Akantu kano kola bakali plastic. Ngabola abwenkanyola bwenti. Kyovula abantu bagamba nti kasobola okusesetuka kasobola. Kuba kalabe nawe kasobola osesetuka. Ka plastic. Kanafu. Ate nendo ku end abaka designinga. Ku end kuli blunt. Okiraba kali blunt. Kalina buno omuntu buno obukwatirira. Kali blunt tekasobola nakugamba nti kagenda fumita muntu. Nkalaba. Tekali sharp. Akantu kano bambi bakyala nga tunudde mu kamera tekasobola kufumita nti kayitemu nabaana kafulume. Nabaana erina emibiri egi esatu. Erina omubiri ogw'omunda mu luzungu tuguyita endometrium n'ebeeramu ennyama yennyini tugiyita myometrium ne wabeerawo ogusembayo ne gubeera perimetrium ate we gusembayo ate nga migiri thick. Byonna emibiri giri okwo. Giri migazi atujjukira omwana so Amaya n'eddoboozi na Bulime Esther S1 ku Talk with Ace Media Uganda. Nkubuuzaako gwena wosinza okubanga otulaba. Thank you so much. Okola kyamaanyi abatulabira mu Uganda mukola kyamaanyi. Abatulabira mu nsi endala zonna omuli eza Gulf countries. Wenjagala Gulf countries ntegeeza Turkey, ntegeeza Qatar, ntegeeza Oman, Jordan, Saudi Arabia, Dubai. Bambi mukola kyamaanyi tusiima. Abadi ya Iraq awo bambi mwebale abatulabira USA, Canada, UK n'abalala bambi thank you so much. Ivan Wakozi webale nnyo webadde ddala Mujuni, Marvin, Mahad Vibes, Robert Bright okuva Qatar, Douglas Freeman okuva we Dubai. Awa Nambiru Ann n'abalala thank you so much okubeera nga mwekumira ku mukutu guno ne mutwagala ate abamu ne musalamu ne waako ne muteeka ku TikTok accounts zammwe tusiima byonna bye mutukolera ye nenga olunaku olwaleero tuline omusawo Ajara tubadde tuludde okuba nga tulabagana naye tuzze mu tulabagana so omusawo Ajara tusanyusa okulaba kale mukwano obulamu bugamba ki? Alhamdulillah nze neeyagala tondaba. Nkulaba. Amusawo gwe kubadda weeyagala. Wakowa stress. Nnyo. Musawo olina embeera eyo gye njagala. Gwe gamba you believe in yourself. Weeyagala nnyo. Kyensinga okuwalana ku nsi kuno stress. Gino emyaka ejange woweteeka mu stress enkanya zijja. Ekiba tokaddiwa. Nasigala biseera bya kusimayiringa. Naye bakuvuma. Tebindya. Omanyi ebisinga tulumya omutwe. Omye yakuwa comment wali n'olyanga obulamu toyina. Kirungi mu byonna kati nga ffe ate abasomyeko kituyamba. Bw'osoma ku cyberbullying. Obulamu buti. Nnyo bye tobifanako. Naye ngenda kuddamu ngisomeko. Bisomeko nnungi nnyo bayirawe. Cyberbullying. Nnungi nnyo ku YouTube kweri. Abaana bavuma. Ojja kuba stress free. Abaana batuyisiza ddala bubi. Nedda. Naye musawo bitambula bitya. Alhamdulillah birungi nnyo. Neeyagala. Abantu banjagala. Abantu bawuliza emisomo gyaffe. Twagala babeere balamu. Kuba betuweereza. Kituufu ekyo. Musawo otabadde. Bibaddewo ebityo. Naye musawo of recent waliwo bitagenda bulungi ku social media. Waliwo omwana ono ani Gloria bambi twamufiiriddwa. May her soul rest in eternal peace. Mwana muto nnyo kufe ng'abazadde kyatulumye nnyo. However, waliwo ebibadde bitambula nti yakozesa family planning method etambukola bulungi abo ne batandika okwogera bye bamanyi abamu ne batandika okwogera bye batamanyi. A lot has been coming out. Tetugamba you know what ekintu ekyo naddala baali badde boogera kaweta abamu kye tuyita omuzungu akayita IUDs oba IEDs. Ekintu ekyo omusawo ojjukira twakikolako of recent naye katugenda kiddamu. Kyemanya abantu abamu tebakiraba ate oba oli awo abamu bakyongera okitegeera. Musawo Ajara wetwogera ku IUDs omuntu asobola kitegeera ati IUDs kyeki? IUD okusookera ddala mu bulambulukufu bwakyo kitegeeza intrauterine device. Kitegeeza it is a device kantu okalaba it is tangible okakwatako n'okafiiringa era akantu ako tukayingiza mu nabaana y'omukyala. Era family planning nayo type ya family planning eziri artificial. Yenyabo. Ziri artificial. Eziri artificial
mwekagwa Ekitegeza mu family otuba tuzzeeyo wali twayogera ne tulaba nti family planning waliwo artificial ne natural. Kati IUD eri one of artificial methods. According to research twakozeeko emabega kaawo IUD zirimu ebintu bibiri omono ne non-omono. Exactly. Omono omuntu ayinza kitegeera ati homono akaweta ako kabeerako obusimu obujuyisi bukibo hormones mubeera mu hormones nga kuba okakozesa kaliko hormones ezigenda ne zigaana ng'okufuna olubuto ne tubeera n'akalala kano ke bayita kopati kopati kokubeerako kopa kera kegenda kano kenkuleeteddeko kano kaliko kopa kati kopa ono ye ya releasinga mpola mpola we baba bakateese ne making ekifo ekyo unfavorable for pregnancy. Tekkiriza nabaana kweteekateeka kubanga bw'okalaba nti kali mu copper form kati nabaana nayo bweti bwekula ekitegeeza eno side eriyo fallopian tube eriyo oluseke eno eriyo oluseke kati kano mu space yawo so bakateeka ddala mu space mwe bakateeka bwe bati kati buno bukopa kagenda kalilizinga mpola kasobola n'okulilizingira emyaka 10 kano yenyawo okulizinga kutya kavaako obuntu buno kuno kuva akajuice kuva akagundi akajuice ako bobuzzi buvaako buno kuba tukakuteekamu kabeera kabisi ko kalilizinga mpola kati obuntu obwo buva kuno ne bulilizingibwa mu nabaana tebujikkiriza kutegeka endometrium kutegeka kufuna lubuto so wasigala nga walinga abataligenda kufuna lubuto so ne woba nga bambi omwana agezezzaako nti yeekwata alina okukola ki okuvaamu yenyawo kano kana akantu baba kalaba bulungi omanyi abamu twogera kaweta badde balowooza kaba kaweta kaba ka ring ke kakaweta ke bagamba bannange abantu mugenda kubanga ate ebintu bino mugamba musawo tugende mpola abantu bano basobole okutegeera ebintu bino ani alina okukozesa akaweta kati akaweta kano nga bw'okalaba ng'abakyala kati akaweta yes kana akaweta nga bw'okalaba katugambe eno yennabaana oba banandaba eno yennabaana bakulaba bulungi kati ekisookera ddala tusooka ne tukebera omumwa gw'anabaana ya omumwa gw'anabaana guno abamu babeerako ne HPV ye human papilloma virus yereeta kansa w'omumwa gw'anabaana kati wobeerako ne HPV tokkirizibwa kozesa kaweta kano era tusooka ne tukola ki ne tugijjanjaba nevaawo then musa wali mujanja o cancel yo aba wali yes obanga olina akawuka ako nga tekannakuyingira basobola okajjawo then nosobola okakozesa then abalala abatasobola kukozesa kaweta kano nga infections kyova olaba akaweta kano togenda bwamuja muntu gw'osanze weetaaga n'ogenda mu bantu abakugu ne balaba nti tolina infections zonna then n'okkirizibwa okozesa akantu kano then eriyo abakyala ng'omumwa gw'anabaana mugazi ngamugazi nnyo eriyo kati nga bano bankugamba abalina kansa waliwo betusalako wano ne tusala wano akanyama kano nga tetwagala kansa agende mu bifo birala naawe tosukirizibwa kakozesa then eriyo obulwadde bwe tuyita cervical erosion kati obwo obulwadde era bujja wano lwa ndwadde ez'obukaba manyi abakyala tetwagala kwejjanjabisa ndwadde za bukaba nnyo kati ziri ekifo kino wano ne wasigala nga wali ki wagazi beba bagamba mbukaabuukayo mbukabula atambula then ne bana abajjajjamu embuto guno omwa gw'anabaana guba luuzi guba kano tekasobola kwati kubanga kalina kubeera mu bwekati bakakwatira eyo munda kati nabaana yeeno kabeere eno kati buno obugundi buno bustring buno bwe bugendako amazzi bufuuka nga sausage bugonda I mean nga uzi karaba band amakuroni yes ngekuroni ebifumbe bwe kabeera soft nnyo era kabeera omwo abasajja abagamba mbu bakalaba tosobola nakatuka kuba kalabeera eno mu nabaana buno obustring bwe bubeera wano ate tubukendeeza ne kasigala kampi lwaki tukalekawo twagala omukyalo naye abakola ki akakebererengako kati ekirala abatalina ekikozesa kano kaweta be bakyala ng'okimanyi nti temuteesezza naki nedda olina okuteesa nebbaawo ng'omukyala kyo kikulu nnyo before nga tonakozesa family planning method yonna ng'omukyala omufumbo kino kirungi nnyo bbaawo n'ategeera lwaki kubanga kano akantu jjukira kabeera munda nga bu-string kali wano kati bbaawo n'alina okumanya n'atagendagenda mu bakyala balala kuba wagenda mu bakyala balala infection jjukira kano ka string kaba connected inside so infection esobola oyitya kuno nekola ki nekwata neyingira netuuka munda munabaana kyova kiba kirungi nnyo nemuteesa mutya gwe n'omwami wo then atalina kozesa kantu kano kalala alina heavy flow
ey'omusaayi ng'ava nnyo omusaayi omungi ogw'ebitole akantu kano kati nnyo kaviirayo mu kitole ky'omusaayi notakalaba so nabo tubabuuza oba olina heavy bleeding tolina kakozesa kavaayo yes omuntu waba alina omusaayi mungi kavaayo kaviiramuyo mu musaayi notamanya nti kavuddemu ate bino bebagamba nti omuntu eyegattagatta n'abasajja abangi naye tokakozesa tolime nti kakozesa kyova nkikonyeko nti bawa alina okumanya naawe omukyala mwennyini tolina kakozesa ng'olina abasajja bangi olwakasitringi kano kuba obulwadde ono omusajja ajja kuleeta enziku ono aleete kabootongo oli aleete siriimu kati byonna bikola ki biyingira so abatagamba tolina kakozesa ng'omanyi nti olina neeko weekolera gijjo weetunda tutatakakozesa si kirungi wewe abagambe katuuka ku mutima kati akantu kano kyova olaba nkaleese akantu kano koolaba kali plastic nga bolaba bwenkanya olaba nti kyova olaba abantu bagamba nti kasobola okuseseetuka kasobola kuba kalabe nawe kasobola oseseetuka ka plastic kanafu ate nenne ku endi abakadizayininga ku endi kuli blunt okiraba kali blunt kalina buno omuntu buno obukwatirira kali blunt tekasobola nakugamba nti kagenda fumita muntu nkalaba tekali sharp kati akantu kano nange nakirabye eyo vidiyo nengamba bambi kyova nkaleese era esimidio olumpise nengamba bambi misinde kangende nze omulimu gwange nze musomesa ate omusawo zeka mu Uganda ndi musomesa ate omusawo qualified kati akantu kano nga bwokalaba tekayina ngeri gye kafumita muntu nti omusajja abadde laba omusajja newaba abadde naawe ng'akakoonako olikalaba kalina okwefunya kaba kalina okwefunya bannange kati omusajja ali kusindika tokalaba abakoyina nno kaba kefu naye maama abaana muwanvu gutya bannange munanjogezera nga waliwo abaana atali ndogoyi ezogwa ku mu Sudan anedda tekali katonda yatutonda awantu abo bannaye awaita omutwe gw'omwana bannaye awantu awagazi kyotasuubira kituufu omutwe gw'omwana ddala omutwe gw'omwana we guyita wamunene tetujja bigendamu ebyo si bye ebituleese akantu kano bambi bakyala nga tunudde mu kamera tekasobola kufumita nti kayitemu nabaana kafulume nabaana erina emibiri egi esatu erina omubiri ogw'omunda mu luzungu tuguyita endometrium nebeeramu ennyama yennyini tugiyita myometrium ne wabeerawo ogusembayo ne gubeera perimetrium ate we gusembayo ate nga giri thick gyonna emibiri giri okwo giri migazi jjukira omwana mwabeera munda omwo kyokka waggulu waliwo ne cover broad ligaments kati ate woovaawo waliwo ebiddako tulinamu blood eri wano rectum eri manju tuddeko ebyenda bannange ebyo kana akantu kayiseemu ne katuka ku mutima tekisoboka bannaye munda temuliimu guluguudo nti kajja kuswiminga bweka kagende ku mutima nedda muno mwolaba buli space mweri bweri waliwo ekiriwe intestines biki omutima guli eno diaphragm eno waggulu so kifo ekyo tukigamba ng'abasawo nti kifu mukigaanira ddala tukigaanira ddala bakwana musawo kati njagala bano abantu omanyi abasawo bangi nnyo mwe muli abatuufu n'abafu betuyita ba quack doctors naye omuntu waba alabye vidiyo eno n'agenda ew'omusawo kwengeze omusawo n'amulimba ndi musawo olowooza kifaananyi ki nti omuntu walabya nti kano in case atudde n'omusawo we n'amugamba nti omanyi Esther ogenda kukozesa according tukebedde byonna ebyetaagisa osobola okukozesa akaweta kano oza baka kifaananyi ki kyosobola okusiigira omuntu oyo alabira ku S Media bakateekamu batya bayitamu procedures ki ebintu ng'ebyo kati ekisookera ddala S Media ekisookera ddala buno obuntu gambe tuli bubiri waliwo akahomono n'akatali kahomono kati eri omukyala najja n'akugamba musawo nkebedde byonna ndi fine ndi fit nkozeseeko kaliwa ku bombi akali homono ekirungi kyako nti kajjanjaba ne fibroids ebizimbe ebikwata mu nabaana kano akali homono obwo obugundi hormones ezikalimu munnaye ebizimba biggweramu naddala era tubuteeka nnyo mu bakyala abalina ebizimba ng'oze mu ddwaliro nga tukunnyonnyodde kamalamu ebizimba ne bano abakyala bagenda okumala emyaka emingi ng'eyebweru nga tebalina basajja tebagenda zaalirayo baana abo abagenda okumala emyaka emingi nga bano ndi ku ssomero saagala kuzaala naye nze ina omusajja wange ngenda kusoma myaka 10
munnange kali kalungi nnyo kuba tekakkiriza na bizimba kola ki kukwata ye tekakkiriza bizimba kukwata ate ne woba obiyinamu kabijjanja akahomono omono era obuntu buno babudesigninga nti munnaye bugenda paka ku myaka 10 10 years woyagala aketaano wekali naye nga kagenda paka ku myaka 10 naye ekirungi kyako nti ne wogamba nti bakanteeseemu leero enkya nkajjemu tekayina buzibu nti ogambe kale wateekamu ka myaka 10 ne ku myaka 3 owulira weekubye omusajja oli akusanyusizza ogamba myaka 3 omwana kankajjemu okajjamu kisobokera ddala newe luba leero ng'obadde gamba sirina musajja biki enkya nofuna omusajja ng'akupeeka omwana gwe komawo bukomi kyekirungi kyako tukajjamu bulungi nnyo yes kati ekyenjawulo ekyakalina kano kali akalina hormones kugambye ebirungi byako naye ko nako kabeeramu nga ziri methods endala nti jjukira ziri hormones so oyinza ofunamuko ka sporting osobola ofunamuko nga to bleedinga oba oyinza okubleedinga ennyo oba obleedinze nnyo komawo omusawo yes fe tulina eddagala lye tukuwa oba togenderamu ddala komawo kubako kalimu hormones ate tukunnyonnyola kati ko kano ko tekalina hormone yadde kalina kopa yekka bugenda butonyerera awo nga tebukkiriza kifo kya nabaana ku preparinga kuzaala kano kikakola kyokka kuziyiza bwa kuzaala era tekajjanjaba bizimba tekajjanjaba bizimba era yabagamba okusesetuka kano kayinza okola ki okusesetuka kubanga jjukirako kavaako bwaki obukopa bwokka naye kali hormones eziriko newe zigenda eri mu mubiri newe kwakasesetusa tosobola kufuna ki lubuto naye kano osobola okufuna olubuto nga kasesetuse kano osobola kubako tekaliko ki tekaliko hormones so teweeyibaala nnyo kasita okyova tugamba buli mukyalo olina okwekebera otegere nti wekali kano yekebera atya musa kana akantu kolaba anti obadde ombuuziza wali engeri gye babuzingizaamu kifaananyi kati bw'ojja nga tumaze okukebera tolina abasajja bangi tolina birwadde tolina cervix tekuli kansa biki tukateekamu tutya tusooka ne tukebera obuwanvu bwa nabaana ne mugipima wewa balina maama abakyala balina ebizibu esimidia abakyala balina ebizibu eriyo omukyala kati kangambe eno ye nabaana eye neebeera bweti ngayekutenga ekikonde emu n'abeerako nakasaidi kamu bwe kati emu neetabeeramu ddala abakyala tulina ebizibu so olina okujja ne tukebera ne tulaba obuwanvu bwaki bwa nabaana ng'akantu kano kanaatuukamu wakati tulina centimeters ze twagala kati awo ne tukonkuludinga nti kya kituufu centimeters zayina zeezo kano akantu kabeera mu kagundi neerabiddeyo ebirala kabeera ne kaplastika kekabeeramu bwe kati nga tumaze okupima obuwanvu eri video yasooka twakateekamu so wano otakalaba ddayo noonye video eri endala ojja kukalaba yes kati we tukasonsekamu bwe tuti ne kasigalamu kati buno bu string ne busigala eno ne mukajjamu ne tukasalako bwe tuti ka string ne tukalekamu kano kati omukyala waanaaba every after 2 weeks oyingizayo olugalo buno obuwulira mu gundi eno mu sides omanyi abakyala munda omwo tulinamu ze tuyita phonics mulimu bigundi mu folds ebyo so gye kabeera eyo munda lwaki twagala okakebere kuba kano kayinza ovaayo kyekituufu kasobola ovaayo kasobola osesetuka kasobola okuleetera ebizibu so olina okakebera olabe nti gyekali wekaba ti gyekali komawo mu ddwaliro musawo olina kyoyogedde ku kya nabaana nabaana entuufu kugamba tewaba ogambye waliwo abalina eno waliwo abalina eno nabaana nnyingi ziri zabikoba mukaaga so yonna gyalina tebanakina buzibu mbadde nga emu yokka eri nomo yokka ye tukateekamu eriyo abakyala manyi nabaana yaffe erina kuba bweti oyinza okuba olina namu naye nedda eno bweti jjukira kati eba estrainize wano era naawe toli fiiti kukakozesa so twagala omuntu nga nabaanayo eri namu bulungi nga eri mu position gyedimenti okubeeramu biki ebijeetera obutaba ebadde nomo nebeera abnormalities naddala eno ebadde nomo okukyuka bweti mukuzaala omala okuzaala mukuddayo eyinza okuddayo the other way round n'endala zibeera abnormality nga batuzaala nazo bwe batyo endala ziri hereditary nga maama yagiira nange nebeera nayo n'omwana nalibeera nayo musawo nabaana olwo lutalo luli awo actually naaba friend bamwe bamuggyemu nabaana due to cancer okitegeera eriyo nezitakula nesigala nga bwolaba akaana akato katate mugikola mutya tazaala era oyo tatekula
Etegeeza musawo bano abantu bambi abatazaala olumu n'abaana zaabwe ebyo ebizibu gye tubisanga ebyo n'abaana egaana okula n'ebeera mu stage ya baby nga wa myaka 3 kakali eri ng'oli muntu wa myaka 3 oli wa 5 naye nga n'abaana 3 tetusese bannaye naye ng'ebyo ebizibu bibeerawo twagala bibabuulira babimanyi. Musawo eno okyogeddeko nti omuntu senga naye tugenda kyogerako era nti senga omuntu ateekamu gundi akaweta ako kiyinza mutwalira bbanga kyokuddamu okwegatta n'abasajja w'oteekamu leero enkya family planning zino eziri artificial after 24 hours zonna as simple as that wakateekamu kati enkya obeera naye kaba katandikiddewo 24 hours totawaana tubagamba era family planning methods zonna after 24 hours kozesa backup. Tulina n'abasawo betugamba nti wali betugambye nti half baked nga tajja kugamba 24 hours gobaoze oluva wali okuteekamu akaweta era kyekyandeeta ku social media bannaye kyekyandeeta bagamba nti bannange omusawo ono gwagambye ow'ekibobwe oyo aba si musawo abakwaka musawo so jangu mu basawo abakugu akantu kano kaliko process yaako kyova olaba abamu bafuna ebizibu jangu tukusomese jangu tukupime jangu tukole buli kimu then tufune ekituufu kyolina okukozesa yes ate mulekere kufunanga information kuva ku bantu bakyalo abantu baagala nnyo ebyonoonese baagala nnyo okwonoona ekintu jangu gye tuli wawo n'ekirala bino betubeeramu ne bakyali baffe n'otwala ne mugamba kachiko okozesa naga esize nkozesa kano kalungi ffenna tulina emibiri gyanjawulo nawe noga nokozesa akaweta tulina emibiri gyanjawulo kyova olaba abamu gwokozesa septwin nze simukozesa gwokozesa fancy dance simukozesa so there is no difference between even these ones the same way oyinza okuba nga ogamba nti sm gikozesa nange ngikozese we are not the same exactly tetuli same musawo akaweta akayinza okutawanyamu ng'ogenda kuzaala okufuna olubuto in case nedda mbadde ngamba ogamba kalina side effects akaweta kano ng'ogenda okuzaala ng'olinoonya omwana woba okozeseza kopati nga bwe nkugambye kyo terina buzibu ogijjiramu kuba yo erinko just buno buntu bwe buvaako naye eri homono eringa any other hormonal method nti wogijjamu erina phase ey'okukola ki ey'okuwithdrawing like 2 months 3 months then n'ofuna olubuto wanne tesobola kutuukayo yo tetera kati side infect so the potential ones abantu bano abakozesa akaweta kano bafuna nnyo sexually transmitted diseases olwa ebirwadde ebyobukaba ate kaliko kano ka string akali outside so bafuna nnyo cramps muno mundya mubalumirira woba okozesa akantu kano nga wakakateekamu osobola ofuna ku sportings ekyo kiri nomo kubajjukira mu during the process of okainsatinga ne wali nga tekanamanyi oyinza ofuna mwiko obusaayisaayi then kayinza okulumyamu like any other thing akantu kiri abunomo kikugudde ku liiso akantu kotamanyidde kakugwa ku liiso tekavaamu mazimaziga eriiso terivaamu maziga n'abaana batenamanyira akantu kano so osobola okufuna cramps muno mundira ne mukulumirira kiri nomo wenna abaana wekamanyira kibeera fine yes naye nga akantu kano kalungi nnyo abakyala bagamba kakaza nedda tekakaza bi-infection byoba oyina byebiretera okukaza ate akantu kano munayikongera n'amazzi mu bakyala yes era abakyala bakenyumirizaamu nnyo naye woba kakozesa n'ofuna obuzibu bw'okukala kitegeeza olina infection tekakolagana na infection kyekikulu ennyo kantu kano tekaagalira ddala birwadde tekaagala birwadde kabi complicatingira ddala kubajjukira nti kungambye kalina kava wabweru paka munda you end up with the PID odio wakegwe tuyise pelvic inflammatory diseases ez'amaanyi ezireeta obutazaala ezaddala so muzeeyi wali bantu musawo oyogadde ku sportings kyeki bwe busaayo okujja obutondo nga bw'olya sport ne bujjaawo mu nnika naye within 2 days buba bulekedde. I have a friend yangambye kati ye tali ku family planning ngezo naye ayina ekintu kyeyangambye nti agenda mu period ayinza nokumalamu like 7 days tali ku family planning kyatandika butandisi kyatandika butandisi so abeeramu atya nti leero weruba Monday Tuesday awo wonna gyagenda mu periods
n'olwokusatu agende mu katono then ku lwokuna alubuuke agende mu ku lwokutaano then ku lwokutaano abuuke agende mu ku lwomukaga naye nga kutono oyo aba eba bingi ebireeta ebyo ekintu kye bagamba bleeding bannange omukyala tokitwalanga for granted bingi ebireetera ekyo ekisooka oyinza okuba oli ku developing obulwadde bwe twagala kubasasamaza nnyo omuntu atera okufuna ebyo bleeding on and off biyinza okuba fibroids ebizimba bya nabaana ayinza okuba cancer ayinza okuba polyps bwe obuzimba obujja wansi eyo ayinza okuba ina cervical erosion bona bulwadde bw'anabaana awo ayinza okuba ina hormonal imbalance so omukyala buli lwafuna sportings ezo on and off please jangu mu ddwaliro turulinge out bingi ebibeera mu bleeding okwemutwala for granted abantu bafaayo ogekolanga leero agenzemu ekyanga tagenzemu jangu mu ddwaliro tokitwala ate musawo ki ekisinga okuviirako omuntu wawo sayings ezigenda mu maaso nti omuntu alwawo okuzaala buli wagenda mu periods alumwa nnyo natukanisa nga tasobola nakutambula ekibaleetera okulumwa ennyo nga bamaze ebbanga abakyala abo abasinga baba ne fibroids bw'onaatuuka emyaka 25 nga tozaalangako chances ze ez'okufuna fibroids zeeyongera era abasinga okujja mu ddwaliro tugenda okulaba nga balina ki fibroids abalala abo boolaba nti aluddewo nnyo baali bakozeeko abortion during abortion eyo ne bakola dietitian and treated kwe kujjamu biri ebisigaddemu kati bakikola in a way nti sometimes baperforatinga bagireetamu ekiruli abantu ending up negundi bagiyita adenomyosis kati buli bwojjamu ekintu ekyo ng'okolanisa maanyi luno olususu lw'omunda ze nakunyonyoddeko ku beginning lusobola okuwona nga ne tutuuka mu kali akookubiri munda ne ba ending up ne adenomyosis oba ne bafuna ng'abantu yazaalibwa ne endometriosis kyeki obulwadde olususu lw'onnabaana munda luyinza okuba misplaced lugenda elsewhere so bingi ebireeta pain era omukyala wofunanga pain nga tozaala omaze emyaka mingi nga tozaala you might take it for granted naye nga munange olina ekizibu ekinene nnyo olina okulaba gynecologist obwangu n'embiro gwanga musango okulwawo okuzaala nabaana jjukira ku nabaana musango kuba jjukira nabaana yo buli lunaku buli mwezi erina okutegeka yo nabaana kamera gitegeka ng'eringa bw'onaalaba nti His Excellency ajja kukyalira olwonda nebyotalina n'ogamba banayi mu nja zikkeko ntegeke ki so nabaana etegeka nnyo buli mwezi kati munange oba tofuna lubuto yo netegeka nekaaba nejjawo byonna byonna byetegese buli mwezi kivaamu enyiiga munayi netekamu abaana baayo n'abakyala bano abali nga batandika okulwala nga bukyali nnyo batandika ku myaka 9, 7, 8 kitegeeza bali highly fertile kati nabaana eyo alina hormones ezimala obulungi so you can end up okufunye bifibroids ng'oluganya okukola ki okuteekamu omwana musawo waliwo ekintu kyeboogera ekigalanga okiwulira ekigalanga sikimanyi naye nga nkiwulira ekintu ekyo ekigalanga si ye fibroid simanyi kubanga ekigalanga kizimbyemu ekigalanga they talk about the enlarged spleen over antu bagamba kati omuntu olumanga olwo nga gwekyako olina ekigalanga nkiwulira naye wallahi sikimanyi mu luzungu sa abaana abali abawala ng'oluddewo okuzaala munaye gendako mu sikaani genda olabe gynecologist asobola okujjanjaba yes kati abaana balwawo okuzaala myaka 35 tubajjanjabira ddala tubajjanjaba baami ne bafuna abaana n'abalala ng'abo abali ebweru tubasaba munaye osobola okugjamu amajigo tukiyita harvesting bakugjamu amajigo ne bagatereka weyagalira okuzaala ne bakuzaamu amajigo kubanga abakyala tukulanga bulabo ennimiro ya kasooli nti kasooli waba yakatuuka mubeeramu kimu ekituuse kati periodi ya myaka 25 paka ku 35 omusiri gwonna gwa kasooli guba kukoze eki amajigo gonna gaba gali ready kati bwe tutuuka ku myaka 35 okudda eri nga bw'olabira kasooli nti ogenda onoonyamu kanoonya ak'okulya naye akaze bwe tutyo bwe tuli abakyala kati mu periodi eno oba toyagaliddeemu mwana okyakyakala okyakuuma figayo Mr. Right tannalabika jamu amajigo bagatereke so it is expensive naye amagi of high quality gabeerawo ku myaka 25 ku 35 w'otuuka eri munnange ozaala obwana bwaffe obwo butategeerekeka sijja bwogera munsonyiwe sisese
Otalina nviiri. Obutunula bwe buti obuuso bwe buti bumongo bukoze butya you know kijja nnyo mu gundi eyo mu myaka egyo nga gigenzeemu eyo mu maaso. Musawo process ey'okutereka amagi ebiriita. Abantu balina ku ssente zaabwe. Yes, ajja mu ddwaliro ne bamukebera ne balaba nga buli kimu akiyina nga amagi ge malungi ne tutandikira awo. Ne mugajjamu. Yes. Ne mugatereka mu fridge. Agasanga nga we mugajjamu ne mugateeka mu fridge. Si fridge waliwo gundi ye bagateekamu. Gasigala ngali intact. Nga bagale bolinzeeko gwe. Really? Obadde okimanyi ngeri abakyala abagula amagi. Abadde simanyi. Uganda n'olumu tugenze wala. Ebyo tetubimanyi eno tetubisoma. Gyebiri bwe ojja mu malwaliro n'obitegeera gyebiri. Nga tolina magi. N'ogula amagi. Kugula amagi, kugamba muntu akuzaalire, kugula amagi g'abasajja byonna gyebiri. Uganda egenda kukifunyumira. Egenda kutuwomera. Musawo n'ekintu kye njagala twogereko sigamba nno ndi mu kipromotinga naye njagala tukyogereko tuyambe abantu because tumanyi tulina embeera ey'abaana abawala ey'okuba nga abamu beegatta n'abantu abangi abamu obaoliawo bambi nga omanyi embeera z'abaana abawala bingi nnyo tubagambe kana akawata si kalungi kakukozesa olowooza omuntu ng'oyo eyabaka n'abasajja abangi good family planning kyeyinza okubeera beta ate sawa muleetera buzibu enkya implant naye implant eyo era nayo tusooka kukebeera pressure biki naye nga obanga oli fit kano naye nga kye bategeera nti era w'okozesa kano oba olina in fact the best method for those people it is a condom kubanga yo it is a cocktail ezibisa olubuto teziza okufuna ebirwadde biki cocktail ebeera condom naye bw'obanga abasajja bogenda nabo bakebeza ng'omanyi nti they are okay ng'okebeza all the diseases nga tebayina kano is better kano kugamba omuntu yenna omuntu ebakabaka n'abantu implant is atayisa atayisa naye nga bw'ogenda naye omukebeza buli kimu bw'oba tosobola condom niyo ng'obeera ku mulimu osobola obakebeza buli omu then kozesa condom is the best naye condom ezatika condom condom gyokozesa neyatika nga yatise condom eyatika ng'omukyala tebamutegese muyiga okutegeka abakyala omukyala waba talina nga tali lubricated bulungi kwekuviirako condom okwatika condom temalaga yatika ate kati twogere ku condom z'abakyala anti nazo gyezi twazidibya nnyo era twazidibya kubanga munaye omukyala okuba bayidhayo twazidibya abasawo si nungi naye osobola okubeera mukaza nnyo ng'ogikwatiridde paka yakwatirira anti esobola okuslidinga off it can easily obanga mugenda kozesa missionary style yokka is it possible obaana abato nigogenda okuwuubawuuba bwotyo abenyuma byakuwuuba tuleke naawe nze badde mmanyidda eyo kondomu y'abakyala nzibu nnyo byetaaga abakadde abamenyeka emigongo naye bino nga mulinamu okwekyusakyusa si nyangu tekola yaddala era kati ebimu bye twalibadde tubuuza musawo era tumubuuza kuba nalibadde mubuuza nti omuntu akozesa IUDs yeetaaga okukozesa kondomu ekyakyogeddeko because wali oba okuuma lubuto tokuuma bulwadde buno obulala so lwako kati ennaku zino abantu abasinga batya nnyo embuto okusinga obulwadde kibi nnyo nga wetuhumbahumba musawo sooka otweyo akatalekeka eri omwana omuwala ali eyo naddala bano abakozesa family planning akatalekeka kyenjagala mumanye with family planning or without family planning mwagala obulamu bwammwe nnyo kitandikira naawe mwennyini ebyo bye muwoza mbuno kati siriimu gwafuuka musujja mukwano nga tebunakukwata mweyagale nnyo ekisooka ekyokubiri mwetanire nnyo okufuna information okuva mu bantu abatuufu wokugenda mu muntu munno gw'omanyi nti teyasoma talimanyi tasi musawo akubuulire information gye weetaaga ekyo kifu ffe weetuli nze bannaye sisasulwa ku TikTok yadde 10 naye buli lunaku nteekayo vidiyo ezo 3 lwaki nasalawo baweereza yes so mutwetanire mubuuze ebibuuzo
batwetanire babettanire ne ku S Media wetuli nnyo oguna atuchaza mu following ugende ku subscribing ku YouTube channel ye twagaba subscribing ebintu bana bakyala mwebereremu buno bulamu bwammwe so kyekyo according akagundi kano musawaze mbuzi kasomesa naye yakasomesa ke mabega kawo so okukwata ku zino video eno empya ndayo ne mabega n'osoma eri enkadi S Media bano baana bafe tetukowa sakuwa tujja kwogeranga tujja biddemu so for the better bambi tulabe nga obulamu kibi nnyo okubanga ebintu ng'ebyo tulina chance ng'eno ate tetugikozesa bunjagenda so please musawo tweyanze nnyo tweyanze naye omuntu yenna ayagala in case ayagala okubukinga point kyo byagala anyway ezimu ziba nyingi nezimalako emirembe naye nga kale kanjibawe obawa ya business nobabuya n'essaawa meka ze balina okukuba ate ne batukira straight on point 5380900 ne consultation fee wa mutwalo kati olaba tuteekako consultation fee kuba wali abantu bakubanga essimu oli nakuba nakuvuma naye wonvuma ng'oteeseyo consultation tisirumwa nnyo so okubira musawo n'osasula consultation mutwalo ne twogera n'otuukira ku nsonga ate era n'okoma okukuba ssaawa mmeka nze bakuba wonna kuba ndi singo sirina buzibu nafunayo muntu sinoonya wawe nakulayo ng'oyogera emabegakaawo n'oyogera nti abasajja b'ennaku zinakwana leero enkya nalowooza nti afunye luli nakusaba ssente okitegeera oyo waliwo nze bannebeedawo videos bwange obusinga baclients bange baba bumpadde naye nga nze bambi siina musajja era sinoonya I don't want a man abasajja bavaako ndi mukulu by the way sendi mukadde n'abakulu lava ebanyumira nedda so abasajja be Uganda nabavaako tabavaako abakuba ne bagala ssente enkeera tulifuna abazungu tulitandikira awo tuleka nammwe so naye nga bambi hope ekitukozesa show zino kulaba nga at least tuyiga tusoma so please obulamu kintu kikulu nnyo siriimu oyo tumwogeddeko campaign sirimu kati Uganda juga tokyasobola gibeeramu nnyo yagala n'otambula sirimu seba akumya visa exactly notagenda waliwo ensi ze batakkiriza simayo boyina newolaga okitegeera so Dubai tebagenda Dubai bagenda era ndizosobola ogendayo bino naye ndowooza okukolerayo tekisoboka so ndowooza olaba sigamba nti oba naye ndowooza olaba obulamu obubeera so oba okyalina chance ng'osobola okwekuuma please weekuume obulamu kintu kikulu nnyo waba takayina treya so mbadde Esi wano ku Talk with S Media Uganda ate era nga Brian abadde camera we love you all we'll meet next time